Olwaleero enkumi n'enkumi z'abantu okuva e Vatican n'okwetooloola ensi zikeddeko eyiwa ku kibangirizi kya St. Peter's Square e Vatican okwetaba mu misa ey'enjawulo ebadde ey'okutuuza Papa Leo ow'e14 mu butongole. Ng'atuuka mu kibangirizi kya St. Peter's Square, Papa Leo ajjidde mu mmotoka ye ya Papa entongole eyitibwa Pop Mobile era ng'asoose kwetooloola kibangirizi okumala ekiseera nga bw'awubira ku bantu ababadde bamulindiridde mu ssanyu. Oluvannyuma Papa Leo akulembedde mu bakaledinaali okutuuka mu St. Peter's Square era bw'atyo n'akulembera okusoma misa. Wadde ng'abadde yayanjulwa dda ng'omulangira w'Eklezia ow'e267, Papa Leo abadde tannatandika kukola mirimu gye egisinga mu butongole okutuusa olwaleero lwaweereddwa ebyo ebimukkiriza okukola emirimu gy'obwa Papa mu butongole. Mu bimukwasiddwa kuliko olugoye olumanyiddwa nga Pallium ng'akabonero akamukakasa okuba omusumba w'Eklezia, kw'ossa empeta y'obwa Papa oba Fisherman's Ring, ng'empeta eno y'emu ku bimukakasa ng'omusika wa Petero era ng'emwambaziddwa munywanyi we Fanfe Cardinal Luis Antonio Tango. Papa Leo asinzidde mu misa eno n'asaba Eklezia okuba obumu ssaako okuwanjagira abakwatibwako ensonga okukakasa nti entalo ezigenda mu maaso mu nsi ez'enjawulo zirinnyibwa ku nfeete. Nel Myanmar nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. Papa era alaze obwennyamivu olw'abantu abatalumirirwa abanaku kw'ossa abo abayisa abalala ng'ekitagasa nga beeyambisa amaanyi gaabwe, bw'atyo n'asaba buli muntu okuyisa abalala ng'abooluganda lwe. Ng'okusaba kuwedde, Papa asisinkanye abantu abawerako okubadde n'amyuka omukulembeze w'eggwanga lya America James David Vance, omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kw'ossa mukulu we Louis Prevost. Agava e Vatican era galaga nga Papa bw'agenda okubaako mu kafuba ak'enjawulo n'omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky okusala entoto ku butya obukubagano obuli mu ggwanga lya Ukraine gye buyinza okukomezebwamu. Potens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.